Ekikozesa bino sitera bi playing naye like this guy muwulideko scandals nyingi ate nga yeegaana kati nze njagala nkakase nti tolina kyojja kwegaana kubanga obujulizi weebuli wabula kola gumu gwa kusasula nga tetunatekinga next step n'omumbejja eryo si ddoboozi lya Micho naye kyenkola kyange olira obugonvu ng'akakima akasente odala tuyambisa sente siri mu kukontana naye naye wabanga gamu tebakola big space nepositive omutwalo omulala eyo sigenjadde njagala ate sigemmanyi era simanyi big space ya mutwalo mpozi nga loomu yes webeera loomu kubanga bujja olina obulumu nga butunda omutwalo gumu era owulidde ebitanda bagula bikadde okitegeera kuva ku ntandikwa mba nekugamba flat standard bed spaces nga olaba bed space gyembeeramu okitegeera eyo room that is a room I'm talking about flat okay tukalaba tuti webawenta tomusongo wamaeke yakamumekirize wano yali amutumye newaji miliyoni 3 mu mmeka amutumye wa weba winter nti naye amukuŋŋaanyize amawoleze yoli n'abibuuka muteri mugagga mu ssimu mumekirize mpaka mugomanira awusotetawaka ojja kikwasaganya tizifine BMC Kone ajja kumpa sente nawe ojja kumpola sente BMC Kone ajja kumpa sente mumanyi BMC Kone yakangulira ekisaati yangulira ekijampa nawe ojja kumpa sente I talk with substantial evidence. It is all about credit. It is all about credit. What they get. Is it not we can take a multiplier? Bed space is a genuine it is a self-contained bed space. Si room. Konga unakuwa utunda. Lisa gana nari nyanze kula karomu ke watunda nenga muda. Tikafa na bulungu. Umusaka. So I'm talking about flat, not room. Tell your bed space ya mutwala. Tell your bed space ya mutwala. Kati kitanda kibere kya make cho once. Edobozi ng'oli oyinza omumma sente if he's your man. Oyinza okumumma sente nga zakugambye baby kigambo kyakadde nedda Shakira lwaki wampa sente ezo lwaki wampa sente nakugamba ntya nga nkwa sente zange nakugamba ntya obadde mpulira abantu bagamba musima bazimpa lwa mukwano nali nkuwa sente nakugamba nzaagala ddi bannange isimu obadde ali kulaiva gamba wazimpa mu nga tweyagala tula ku kigambo kyoyogere nali nkuwa sente nakugamba nkwa ebyo biveeko ebyo byokweyagala biveeko byaggwawo right now njagala sente zange nali nkuwa sente zange wangamba nagamba nzaagala twali ku video boti lwakuba eddoboozi teririiko naye Micho nina audio evidence okitegeera saagala weekalize wano mu bantu ze kubyagwe newonewakana ebyo nebya ate ojja kunjogeza bye sitaayogere okitegeera Micho just pay my money kalas just pay my money kalas ebyasagala kumanya ebyo byalavu byo bijjawo right now tuli nsonga ya sente tewali ayogera odi eddoboozi toliwulidde ndete odi endala bakakasenti twaliko mulavu myandi lwaki weewakana kati lwaki yeewakana lwaki yeefula omuntu omulungi waneeno ng'amanyi byakolera ebbali ebyo byekisiro byabavubuka buno obuvubuka obuddaano kulayini obutandika okwasama nakola nali nkaagala ebyekisiro mwana nsibyaga tozza ku sonko oyo muntu mukulu eyo tobiyinzaamu bwe byoyogera tolimanya omanyi amasimu gemukulira nga tapiikinga namukubira esimu yesterday amasimu 50 ng'amanyi nti nina omuntu atadde ku nninga manja sente ze 50 nga talina gyapiikinga kabulaza wange Micho kanuka app bakayita mpawa atalikaaba nange ekimanyi obudde bonna nja kukaaba nezirinda volwayo kati gwaliko taata ate omuntu asuula omunene aba amacha abatenya omwamma inavayo nakutuzaako ekintu wepate nga kituufu alina n'obujulizi n'olugwamu
Tosubira nti Michi agenda kuyomba ne munene munne nti bagenda kugwa bonna bagenda sigalayo ku map. Kano ka app bakayita mpawa atalika. Olaba nange kenna kuzino kanjuya naye wendinya. Ate Michi katebyo yebize katukogereko sebo. Sasula sente za kadama. Sisasai ozitake muna amagoba ekiba kisoboka. Mwanyira manyira nyo naye ndi timu gwe. Tozimuwa. Tukuyigireko. Tozimuwa n'abantu muyigireko. Ziriye obago wazikola ziriye naye kati oswadde naye tova ku mulamwa gwa Maliyumu. Sigala ku mulamwa gwa Maliyumu naye kutugwagala. Basi ekyo vayo yogere nti yes kyandya munsondere. Kozi ngamba sitegeera. Naye nange gambuguma muko naye nabe nanyiza namwe munsonyiwe. Tuddemo tubeere abawamu, tubeere abooluganda. TikTok ereme kutwemazaamu. Tulina Asiya outside media. Mbasaba ngambe gayirira benanyiza bonna wembanga nakukosa wembanga navayo nenjogera ku muntu yenna nowulira nyiike nogamba nze Asiya because of this newe musisinkana asobola omukola kino nkusaba onsonyiwe ssebo oba nnyabo muto wange oba mukulu wange nkusaba onsonyiwe kulwekyo okijjewo okisangulewo nga newe tubeera watu okizza nga ne bw'owulira sikandu eri watu okizza tusonyiwagane kyokka nze kyembasaba kubanga kyekisinga obukulu mu nsonga zino. Mukyala Safina sitiikinze ne ku ssonga egamba ntino navoola abaana be. Sigenda kutunuulira sayidi eyange weewaawo wadde nange nalumizibwa. Safina mukyala Isa nkusaba onsonyiwe. Ekyo kyembadde njagala kati linda neweeredde ebbanga naye nkusaba oli muzadde. Nga gwe bw'oyagala abaana bo mami wange bwanjagala. Nkusaba onsonyiwe muganda wange. Oba oli mukulu wange oba oli muto wange. Nkusaba onsonyiwe lilla oli Safina. Linnya lya magero mu Busiraamu lya lugero mu Busiraamu. Nsonyiwa onzijjeko akakuku nikondinako obukyayi bungi. Kusaba onsonyiwe lilla. Onsonyiwe ng'omuzadde. Bino byonna biveewo kubanga gw'olaga nti tosobola kunsonyiwa. Naye Safina nkusaba onsonyiwe mukyala Isa mu bitiibwa byo. Tubadde twogera weeks nga 3 emabe. Weeks nga 3 wakajja blocking ku nsonga za Rahman lwaki neetwala mu ddwaliro nenkwata video. Twali twogera. Era nga nze manyi wansonyiwa. Naye ndabadde so surprise. Kyoyagaza muka kitaawo kitwalamu nnyoko. Asha kama obadde freelancer mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga oli runaway ng'owangalira mu kibuga ky'e Riyadh. Wakoze n'otuukiriza ebigendererwa byo n'omanya nti kati gwe ofunyeemu by'ofunyeemu ebikuleetera okubanga obragging essaawa zino n'olinnya ennyonyi nodde Uganda. Otuuse Uganda ate ozze ku ffe abayimirizaawo Abanayuganda gwe ky'otaasobola kukola bw'oyagala okukuba amagye amavundu n'okusiiga enziro. Naye njagala omanye nti ffe abaakusooka mu ffiirudi eno ffe abaakwaniriza ne tukutaasa nova mu buzibu bwe walimo. Ashakama singa siffe tewandivudde mu buzibu bwe walimo osanga oli awo oba n'obulamu bwo bwandibadde nga wafiira mu Saudi Arabia. Naye ku lw'okuba nti twabasooka wabweru ne tubatemera amakubo wasobola okudduka ne weetaasa n'okola ebbanga lye wakola n'olinnya ennyonyi n'odda ewaka. Nga tonnaba kuvumirira Don Asiya asaanyizibwewo ave mu ggwanga lya Saudi Arabia nga gwe bw'okyagala ng'omuteekako sikandozi n'ebintu ebitali bituufu sooka olowooze ku Bannayuganda abali under Don Asiya. Mulekeraawo okutunuulira Don Asiya as a person wabula mutunuulira Abannayuganda bameka abali mu mikono gya Don Asiya. Gwe Ashakama singa tobaddeeko mutolosi mu ggwanga lya Saudi Arabia wano twandibadde tugamba otukuba tomanyi kye tuyitamu naye naawe okimanyi bulungi nnyo kye tuyitamu. Maama kiyumbawo w'Eriyadh gwe wali owangaala naye yali nganze Don Asiya essaawa zino. Naye ate saggala olimirire nnyo abatolosi. Otutaddeko nnyo akazito naye njagala omanye nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Gwe bwe walemererwa okubeera mu Saudi Arabia olwanirira Abannayuganda tolowooza nti okudde Uganda odde ku media oyasame
kyekigenda okutaasa Abannayuganda abali mu ggwanga lya Saudi Arabia abajja okugoba ebirooto byabwe. Bannayuganda njagala mubeere n'emitima egyagaliza. Bw'oba owalana Doni Asiya ng'omuntu, kuba Doni Asiya ng'omuntu naye ati toyingirira bizinesi oba toyingirira Bannayuganda bataasa. Essaawa zino muyinza okulaba nti Doni tetumwetaaga Saudi naye sooka otunuulire obuvunaanyizibwa Doni bw'alina. Ashakamu obadde ku ddungu wano naye olaba nawe walemererwa n'osigala mu mbeera nga tosobola kubeezaawo wadde Omunnayuganda omu n'omuliisa okumala omwezi gumu. Wa abantu ekitiibwa Allah bakusukulumizaako oba abantu abakususeeko entegeera. Wano IQ yetubeezezzaawo so si bigambo. Tukola bikolwa wabula bigambo si bye bitubeezeza mu ddungu wano. Abaana abatolosi mweyongera okubeeramu amaanyi. Teri agenda tulemesa. Tuli mu nsi ya federal ensi efugibwa sheria. Katonda ajja tukuma ajja tubeere.